Kabanda nga mutuuze ku kyalo Kajansi B mu Kajansi Town Council ekisangibwa mu district ye Wakiso yasobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lwa muliraanwa we Kasenge Joseph okwagala okutwala ekitundu ku ttaka lye wadde nga abalamuzi abawerera ddala basatu basenga bawa ensala nti ettaka lirye wabula bye basaze ne bitasibwa mu nkola. Kulira wano wali wajjajja wange nga bamuyita Apolonia Namirembe yandekera ettaka lino nga nkyali mwana muto yesasobola kutunda naye we yafuna akabenje nazimbawo ennyumba ne mukomyawo nyumba sigisulangamu naye olw'okuba yampa ekisa ekyo nga mpadde ekintu sasobola kitunda wadde nali mwavu. Ku bbanga lye nabeera wano nakulira wano nsomedde ku Kajansi era ndi mutuuze we Kajansi B. Abantu bonna abasinga ku Kajansi bamanyi ng'omutuuze waabwe era atamenyangako ki mateeka. Ekizibu kye nnina oba kye nafuna kyali kimu. Okuva mu 2006 mbadde mu kkooti okulwanyisa omusango guno. Bajjaaji basatu bonna baasalawo ekintu kimu nti musinze ne banziriza ettaka lyange. Enkayana zino zimaze emyaka egisoba mu 15 nga wabula mu kiseera kino agamba abadde afunye obuweerero oluvannyuma lw'ensala za kkooti ez'enjawulo okuwa obwenkanya nga wabula ekimujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nti ebiragiro bya kkooti bikyaganye okuteekebwa mu nkola. Naye kinneewuunyisa ku ttaka lye banziriza olulikozesa era kukyaliko ebintu bye bamugamba byatalina kukolera. Kabanda agamba ku ttaka lino kwakulidde nti kyokka muliraanwa we yakozesa olukojjokojjo n'atandika okulizimbako n'atuuka n'okubika amalalo g'abaana be kasita yalaba ng'atambuddemu. Abaana bange be baaziika abaana basatu yabazimbako wano n'abateekako concrete naye njagala kufuna bwenkanya ngenze ku poliisi bantawaanyiza mbikoye ave ku ttaka lyange omusango gwamusinga. Jaji yasembawo okujja wano bamuyitanga Jaji Kaweesa yagenda mu appeal ne bagigoba n'agenda mu Supreme Court ne bagigoba buli waagenze wonna bamugobe owulidde kuba amanyi wendi si wawe ndi bino byonna bye mulaba kkooti yamugamba wali yongerako bagenda kola ki bagenda kumusiba wano we yakoma. Asaba afuna obwenkanya akolere ku ttaka ly'awatali kutaataaganyizibwa. Ssentebe w'ekyalo kino Ssebadduka Faiza agamba muliraanwa wa Kabanda azenga ayisa olugaayo mu nsala za kkooti nga ne gye buvuddeko yasibwa emyezi 6 olw'okugaana okusasula ensimbi ezaali zimusabiddwa kkooti ez'okuliyirira Kabanda n'asaba bekikwatako okuyingira mu nsonga eno. Ku kitundu kuno era kwenkulidde ne mukulu Kabanda ono nannyini ttaka entukuze naye wanze najja Kajansi 1971 nga bano baana bato tukuze ffenna abakadde abazaala mbadde nabo naye bwe kituuse wano ate ne ndaba abantu bano nga baagala kwetemaatema nange ne kinkwasa ennaku gamba tukooye okuwulira Kasenge nga buli lunaku ayagala okuleeta amaziga mu kyalo kyaffe. Gavumenti ne bekikwatako batuyambe bajje batukwatire Kasenge ono tufune obwenkanya ku kyalo kyaffe kuba ffenna tutandise okumutya kuba ye kkooti tazitya buli kimu takitya bwe bamulagira kola kinaakola birala kale twetaaga era tukuze noono wano waabwe naye Kasenge asusse gavumenti etuyamba ataganya nnyo abantu ba wano kubanga mwesigwa waawo gwe twazannyanga naye noono ne Kazungu abantu aba we bali esiraba kyanoonya ku musajja ono njawulo nga Jackson Kabanda awangula emisango gino ensala za kkooti zonna weeziri abalamuzi ab'enjawulo nga bonna basingisa Kasenge omusango n'ekitukola bubi nnyo okulaba nga buli lwe twetoloola buli nnyini kifo kino lwe yeetoloola okujja okubaako kyakolera wano akwatibwa n'eggulu yakwatiddwa nga zze okulaba nga abako kyakola ku kifo kino. Ettaka eryogerwako likunuukiriza okuwera yiikeemu nga wabula mu kiseera kino Kasenge yali ataddeko ennyumba wabula nga kkooti yamuyimiriza. Amyuka omubaka wa pulezidenti e Kajansi Patrick mu biro ategeezezza nti kituufu ensala ya kkooti weeri era nti baagiraba nga ntuufu nti wabula erina kusooka kuyita mu mitendera okusobola okuteekebwa mu nkola. Okulaba nti tukola ku misango gyabwe tuwuliriza tulaba ebintu obibanyigiriza okulaba nti bafuna obwenkanya n'okufuna justice. Ono era agamba nti baali bayimirizaamu okuteekesa ebiragiro bya kkooti mu nkola mu kiseera eky'okulonda bassentebe b'ebyalo nti wabula kati bazzeemu okukola ku nsonga ezo naawe era okulaba nga buli omu afuna obwenkanya. Kulwanagana omu n'afuna court order
ng'emulagira okola ka eviction ku kisaidi emu, era court order eyo bagireetako wano ne tuba guidinga nti court order ate by then yajja mu nnaku za kalulu, twali tuyimiriza court order zonna zikolako, ne tuba guidinga mugende mugoberere process gye mulina okuyitamu, mutandikira court order clearingibwe, mugende wa IGP, muve wa IGP mugende ku KMP, then mugende wa RPC, then wa RPC ino gende wa DPC, nejja wano nempita security committee. Bwempita security committee ebaamu abantu bangi n'abalamuzi babaamu, ne tugiteesaako tulabe eryetya emitendera gyeyise. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba engeri omubaka wa pulezidenti ono bw'agenda okugonjoolamu ensonga eno. Ssentamu Moses akusakidde eggulire lino ku lwa KTV.